Ogwa Gatonnya Hajjat Sharif Abuzeeki ku ntandikwa y'omwaka guno mu mwezi ogwa Gatonnya Hajjat Sharif Abuzeeki yalondebwa ku bassenkulu ba KCCA ng'adda mu bigere ebya Dorothy Kisaka. I, Abuzeeki Sharifa, swear that I will at all times well truly serve the Republic of Uganda in the office of the Executive Director, Kampala Capital City Authority. Ono olwaleero atubuulidde ebituukiddwako mu mwaka gw'ogusoose mu yafeesi omuli ensimbi z'agamba ze baafunye okulirira abantu abaakosebwa enjega ya kasasiro ekiteezi ng'era agamba nti ensonga eno bwe bali kati bagimaliriza. Abantu bagenda kusulawo baliriddwa batya ekisasiro tukiggyeewo tutya gavumenti ekozeewo ki. Ndi mu kisanyufu mu kiseera kino okubategeeza nti wenjogerera kati gavumenti esente ez'okulirira abantu abaafuna obuzibu ekiteezi zaafunika era ffe tumaliriza ekyetaagisa okusasula abo bonna abaleese ebiwandiiko byabwe nga bwe twabadde tubyetaaga. Tuli bamativu nti banaagenda okuyingira Christmas nga buli omu alina ssente ku akawunti. Era ategeezezza nti KCCA esobodde mu mwaka guno okufuna ettaka eddala ery'okuyibwako kasasiro mu bitundu by'e Buyala mu Mpigi ng'era linaagamba nti liri mu mannya ga kitongole so ng'ekifo ky'ekiteezi agamba nti bali mu kukiddaabiriza mu kiseera kino okulaba nga bateekayo essengejjero lya kasasiro okumukolamu eby'omugaso. Twatuuka nga kasasiro awagamidde mu kibuga okumala ennaku nnyingi era nga tetulina wakumuteeka. Ndi musajjufu bategeeza nti wetwogerera kati KCCA yasobola okufuna ettaka weteeka kasasiro era ettaka eryo gavumenti netuwa ssente okubanga erisasula. Wenjogerera kati ettaka liri mu mannya ga kitongole kya kilomita z'enguudo 80 agamba nti ze zikakasiddwa okukolebwa omuli n'ezo eziri wansi wa Greater Kampala Metropolitan ng'era ayogedde ku nkulu nga 27 ezikoleddwa ng'era ezimu ziteereddwamu ebitaala okusobola okugonjoola ekizibu ky'omugotteko ng'era wano ayogedde ku nteekateeka ey'okuggyawo ebidduka ebitambuza abantu abatono. Ze tukozeeko nga Kayemba Bridge, Nakawa Rail Crossing, ezo nazo zituuse okuggwa. Tulina projekti ya GKMA eyo tukoze ku nguudo 15 nga ziweza obuwanvu bwa kilomita 19.8. Ezo zikyakolebwa omuli Ben Kiwanuka, Jinare, Kira, Mukalazi, Rashid Hamis, Katalemwa, enguudo nyingi ezikolebwa mu projekti eyo. Obikoleddwa ebirala Buzeeki ayogedde ku myala so ng'era ayogedde ku nsonga y'abasuubuzi abaakosebwa amataba mu Kampala. Twafunako okusumbuyibwa ku Sebaana ne Allen Road along ku luguudo olutambulira Nakivubo kya Noweri. Era bwe twafuna okusomoozebwa okwo twasitukiramu ne tugenda ne tutema empenda okulaba nga amazzi gaddamu gayingire Nakivubo kyano. Nga KCCA twamapinga ebifo 18 bye tulina okutema okuyingira mu Nakivubo kyano amazzi gatambule bulungi galeme kuddamu kukosa basuubuzi baffe. Ono era alaze nga bwe baluubirira okukuŋŋaanya omusolo gwa bumbi 132 bw'ogeraageranya n'obumbi 127 ezaasolozebwa omwaka oguwedde kyokka nga mu kiseera kino ategeezezza nti baakasolooza obumbi 69. Twewa tageti ya kusolooza biliyoni 132 ng'omwaka ogwaggwa twasolooza ebiliyoni 127. We twogerera kati olw'okusasula okulungi kwe mbadde mukoze wadde tulina okwongeramu tubadde tageti yaffe tukyatambula bulungi. Mu myezi gino 6 twali twasalawo nti tube nga tusoloozezza ebiliyoni 63 naye mu mwezi guno ogwa Desemba wenjogerera kati twakasolooza 61. Mu bisoomooza ekitongole Buzeeki ataddemu ebimotoka ebyola kasasiro ebitono, enguudo eziri mu mbeera embi, abantu obutakwata bulungi kasasiro wamu n'ebirala bingi. Omuntu yenna nange kye nandyetaaze kwe kutuuka ku level nga kasasiro 100 afuluma ekibuga. Naye tukyalinamu okusoomoozebwa okusooka okw'ebimotoka ebitwala kasasiro bikyali bitono. Tukyalinamu okusoomoozebwa okwange naawe engeri gy'omanagingamu kasasiro omukwata otya.
abantu tebakuuma kasasiro oyo kulinda mmotoka zimutwala. Kabagahe Mary Rose ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.